Yes, welcome back to my YouTube channel. Banna subscribing wano opinion matters era tusobola kulaba kintu ne tukola ki ne tusirika. Ebakiza Becky no bitabuse. Yes, sekajja bagenda mutwala musiba. Omwana gwe yazaala mu Rashida yali under, she was 16 years. Azadde abaana babiri kyokka atamusuulawo. Okumusuulawo kale kyandibadde eyo no cause life buli muntu obulamu bwe buyina engeri bukola ki gye mubuvugamu ne directions tukwata zanjawulo. Relationship yandikuma which is okay. Naye bantu mwe teri kintu kiruma ku nsi kuno nga muntu kulumya ng'omumanyi. Nze kankubuulire kibeera very okay nze omusajja owange omuntu gwe simanyiiko mayitirege gonna ku muntu alira. Naye omuntu gw'omanyi to the extent okubanga wali omugambyeko ewakuluma, wali omugambyeko nti omusajja ono munnanga alina obuzibu bwe buti oba mpisa bw'ati, nga wali omunyumirizaako challenge z'olina mu bufumbo bwo, omuntu ono akutwalako omusajja wo. Tubeere b'amazima. Omukazi Becky bayawukana ne Amil, you know. Byayitingana bingi musajja watu ne bamukuba akasa era mbwe ennyumba gyali mu CM muto wa Becky n'avayo n'ayogera ebyo. Waliwo n'omusajja wawandiika ennyimba, musajja mukulu naye ensonyiwa naye entegerayo ntono kubanga tosobola kudda ku musajja munno nga ekituufu oli ku bulimba naye ng'oli ku musajja munno omukola ki omusiiga kasa, you know. Omusajja avayo n'agamba nti oyo yakubanga Becky olumushonezigana bla 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 era nze yali abeerangawo naye nga munnange ekikwewuunyisa mwenna temwaliyo Becky nga Amil amusisinkanye ali mu kumuzza mu bantu nga management ye mutadde. You are not there guys, okitegeera. Era mukutu wa Becky n'agamba ennyumba gye tumanyi ya Becky kati tumanyi oba ali amuwasizaawa ererere naye ng'omusajja agayitingana mbu omuwala ayagala famire yonna neekole ki ebeere ewaka. Naye nga bannange first of all banenjagala mu nkootinge bulungi si bubi. Maama azaala Becky fenna bagamba charity begins at home. Maama azaala Becky oli mukyala mufumbo up to today oli ne bbaabu tokyagaliza baana bo era mugamba muli balokole, you know. Ffe mu Busiraamu bakkiriza abakazi bana. Yes, kitegeeza tujja genda ogambe maama wo, maama haji munnange akoze bwati nakugamba vaayo. Agamba Obusiraamu bulagira bameka bana, okitegeera. Kyokka mmwe mu bulokole bubalagira okubeera ki faithful to your partners. Kakati mama afo omulungi azaala Becky, are you supporting this? Of course you're supporting kubanga ne proposal waliyo naye nga tekikkirizibwa mama kubeera bintu bwe bityo. Mama nze obuzibu bwange bwe nnyina gy'oli buli bumu nti gwe gwalina okubuulirira omwana wo omugambe mwana wange nedda si kirungi kuyingirira maka ga mukazi, si kirungi kuyingirira maka ga mukyala munno. Tokkirizanga okubanga emabega ewaliyo amaziga g'omukazi. Maama byebigambo bye wandibadde ogamba omwana woono nti Becky mukama mwebaze nti olina ssente naye jjukira embeera gye walimu nga tolina yadde 10 onfuna essala ze wasamanga. Mukama ate agezesa nti toyina ssaawa eno ndaba oli mulungi kankuwa ku ssente enkulabe. Becky essaawa eno oli mukulaga Katonda nti waakusussa eddaala ly'oliko kati ogenda kulumya abakyala, ogenda kwagala babba banno, ogenda kumalako abantu emineme because okimanyi ojja gamba Sekajja jangu taddewo millions 10 propose to me millions 5 nyanjula, you know. Kati yenga Katonda agamba okay kanzira mukona ng'asooka akwatamu kyoliko. You're very happy and we are happy for you. Singa omusajja wamujje from nowhere oba onfuna from nowhere than getting a man nga muntu wakumpi bawa mukwano gwomu bawa muto oyo omwana muto nnyo Becky, okitegeera. Never ever be so selfish to the extent nti gwe family eyo yagala ebe nga nsanyufu ey'abalala nga ki nga bakaaba. Maama bw'oba tonnaba kumanyanga naawe kennyini oli excited obanga munnanga omwana engeri gy'afuna ssente temumugambako. Essaawa eno olina otulaga nti gwe wazaala omwana ono era gwamukuzizza. Kakati munnaye Sekajja, yes essaawa eno oli ku baana bo, baana ba omukyalo oyo
mbu otijjuka na mbu obaagala nnyo ne weerabira nti ffe abamu munnange Mukama yatutuna n'amagezi amazaale tosobola kunnimba nti osobola okunjagalira omwana nga owuwo musenza luti never ne weeguba mukwano nga guno gwe bagamba love is blind ewange tegujja kujja yes unless otherwise era bwe kibanga kyekyo ng'ono omwami Ssekajja agamba nsala kinteekamu ki ono yeeteramu buli kimu nze kaŋŋende nnyumirwe okitegeera obulamu bweyongere mu maaso era Ssekajja if that's the case mugjeeko ssente oziweereze Rashida kubanga kyolina omanya naawe essaawa yonna bakulekawo kubanga kyono gwe twafunye ono gwe twafunye hajati haji okitegeera oba olina bye wakimye bikimu okole ki ogende cause you're not going to be respected. Tell me bw'obanga Amir eyaliwo ng'omwana ono eyakwata ku mwana ono nga bamusuddewo n'amukwata n'atembeeya ennyimba ddo tuddo baasi ku baasi taxi ku taxi wano mu tawuni wano ku kizimbe ekyo kwe batembeeza music you know ng'asobola okumulekawo kati ate olwo gwe omukubi w'ebifaananyi gwe baakayita. Give me one strong reason lwaki ajja kulowooza okugamba bamikambere Ssekajja. What have you done? Kubanga tigozze mulimu ssente kiringa ng'omusajja okuba nga alina mukyala we nga batobi bavudde wala basiibye enjala bakoze eki waasobolodde okulekawo omukyala oyo gwe basiiba naye enjala kati ate olwo gwazze mu bugagga ate nze mbabuulira mwe mulinde Ssekajja jamala dde wa mukyala we ajja kuddayo onfuna nti ebiseera ebisinga just tubeera excited we don't think about ebiddirira onfuna Ssekajja nkumaze Becky munnange kyolimu buli mukazi yenna akyetaaga era anyumirwa nnyo naye tunyumirwa tutya era wa gwe bw'obanga oddeeyo oyagala munnange ono ice cream n'abaana bo nga bali ku nnyonyi this guy is not happy Heather tali happy okitegeera era Becky bino abaana bajja kubuuza bajja kugamba ate munnange omwana akula n'akukyawa kwajja sino bino ebintu by'oli mukola bigenda sigala mu media okitegeera tewali mwana ayinza kuwagira maama kwagala mukwano gwa bbaawe sina mukwano gwa bbaawe kale wabula omuntu gwe bali bamanyinga anka akuba ebifaananyi okwo kuweebuuka kwennyini bw'amalaya supa kubuteeka mu maaso g'abaana na mu maaso gaffe okitegeera Becky wayimba olimba lwa single mother nti buli single mother gy'oli oli muzira ffe tumanyiyo gye tulwana entalo abasajja abaleka abakazi ne tunabana baana kati tuyagali kiwayagaliza Rashida wayimba okimanyi Rashida omulesezza omusajja what were you singing nyabo what were you singing era mbu okugeraageranya ku single mother kiringa kuzaala something like that gwe SARS no oyagala ewuwa bibeere birungi wala bibeere bibi Becky nkubuulirako bw'oba omanyi wali osiibyeko enjala n'ofuna akatimba ku mugulu bw'ofuna ebizigo toduulira balala making sure tokkiriza muntu yenna kuyita mu mbeera gye walimu nze nsiriikirira ne ngamba Mukama Katonda obulamu bwendimu nsaba omuntu yenna aleme bubeeramu gy'emirembe mu mutima gy'oba oyina ne Katonda ayinza okulwawo okwanukula naye according ku ssala z'oba osabira abalala b'otamanyi kwayanguyira nti aye kyemulowooza nti omuntu okuba nga ali blessed right now kyekitegeeza nti Mukama akoze eki Mukama amublessinze guwedde nedda Becky tuula wansi otunuulira abaana bo obalabe nga baseka nga balina ono Ssekajja obalabe nga basaba ice cream Ssekajja mbu agula ojjukire Rashid ogambe maama oba kali katya okwate Ssekajja omugambe mukwano genda ndeka ye ekintu kyenkusaba kyokka ojja funa emirembe